Masaka mu kuziika mu kwolekera muganda waffe Munanuupu eyafudde enkya y'olunaku olwaleero. His Excellency the President of Uganda tasobodde kubaawo naye asindise ababaka okuli omukulu Fred Nyanzi, Commissioner waffe omukulu Mathasi Mpuga Nsamba awamu ndaba wano mu Galatiya kwegamba bonna bali Masaka mu kuziika. Baganda bange, mikwano gyange, tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze ekisa. Ono nno abadde Munanuupu nnyo era abadde tafaalidde nnyo mu bitundu eby'e Masaka ng'abunyisa enjiri yaffe ya Nation Platform. Tujja musaalirwa nnyo Mukama bw'atyo bwe yasazeewo n'amujjulula era nga embeera bw'etyo bw'eri miranga beerere maziga meerere, naye tusaba Omukama amuwe ekyomolo eky'emirembe n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebenkere mirembe. Amiina. Ayi Mukama amuwe ekyomolo ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebenkere mirembe. Amiina. So Mukulu Fred Nyanzi yeetisse obubaka bwa His Excellency mu mbeera eno ne kitaffe Mathasi Mpuga Nsamba n'Omugalatiya bonna weebali era nga tuli basiimu nnyo olw'okuba nti kitaffe Mathasi Mpuga Nsamba obubaka bw'omukulembeze ate abutuusa bulungi. Ono nno ye Commissioner waffe gwe tuyina era n'ababaka ab'enjawulo beetabye mu kumuwerekera. Njagala nkulaga embeera nga bw'eri mu kuwerekera n'okuziika mukwano gaffe ono abadde Munanuupu ow'olulango mu bitundu eby'e Masaka. Tusaba Omukama amuwe ekyomolo ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebenkere mirembe. Amiina. Kaluka 2:21 nga tumaze okuyita mu nsasage yonna bwe twali tuddamu ekisooka ebigambo bya President n'obubaka Honorable Mathasi Mpuga Deputy President obubaka ajja kubuleeta wano. Nze nkiikiridde Secretariat y'ekibiina kyaffe ekiganze wano mu ggwanga lino n'ensi yonna, National Platform, batuusa okusaasira eri mulwanyi munnaabwe Honorable Namayanja. Bwe twali tutandika okuddamu okkunga eggwanga tumaze okuyita mu nsasage, bannaffe bonna bafudde, abalala bawambiddwa, abalala basibiddwa. Nakubira Namayanja essimu ne mumubuuza ku bifa ku Masaka. Yafuba nnyo tuwa wano abantu abasobola okutuyamba okuddamu okuzuukusa omuliro w'enkyukakyuka. Naye bwe yali ava ku ssimu yaŋŋamba temusaabagabo eyo waliyo Uncle Sam, nyamukubira essimu, omukubireko essimu kanjikuwe. Ne mugamba simumanyi, mukubire. Naŋŋamba let me approach him. Nava ku ssimu. Ekyo kitegeeza nti omugenzi gwe tuziika abadde approachable, abadde yeebuzibwako. Wayitawo olunaku lumu Honorable Namayanja n'ankubira essimu n'ampereza amanya gaabo abatuyambye okubeera nga bakunga mu Ssaabagabo. Ng'eyajja ku mweyita Uncle Sam ku ssimu nenkimanya nti omukulu oyo era wenze wano muziika nemanya nti abadde practical. Era nkyayagala ensi ye. Kale bannyawo ne bassebo, bw'owulira ebigambo ebyogweddwa ku mukulu ono, wulira okwenyamira mu mutima. Waliwo abandi musoso okugenda, ye bali eyo n'owulira ennaku. Naye nga bw'ali wano era akyalwana era akyakunga era abakunze ffenna ne tusinkana wano. Mu buufu obwo banyabo ne bassebo, ekiseera kino bw'aba nga akyalwana, omanyi mu Afirika abafu batugatta nnyo. Ne gwe waliwo okulaba omulaba gwe mwayomba naye olaba azze okuziika, bannanga abafubuka balekerawo otugatta. Naye era temuli wano nga kitandikira mu famire, bw'obanga olina gw'obadde tokwatagana naye kyekiseera okukwatagana wano. Kati ate nkubiriza era njala mpite wano mukunga abakulembeze ba National Unity Platform. Bw'oba nga abaddewo olutalo lwonna mu Masaka, kyekiseera mukwatagane mwesike mu mukono, mudde ku bbali mwogere, kubanga agali awamu ge gakola ki?
omumpembe Museveni olunaku muntu agala tukerenga Kyagulanyi bwalagira nti Masaka mumuggale mumusibeewo tayitawo nga muli omuntu atya omuntu omu nga tewali abuuza nti kino oba kiri kubanga tuwulira kati balina ekiteeka kye baagala okuyisa mu palamenti bakyogerako babeera bakimumunya nga bajjawo emyaka ery'ebisanja ne bajja n'emyaka kubeera pulezidenti kati waliwo kye baagala okuyisaawo kye bayita parliamentary system babajjako obuyinza bwamwe obukola ki obukulonda omukulembeze ekyo kive ate ekyo kijja tusitula naddala bannamasaka tusitukire wamu naffe tuli baana baawano maliriza nga nebaza omukolo gw'ekitiibwa maliriza nga nebaza ebigambo ebyogeddwa wano naye nga mbebaza okutuzaalira onale bonnamayanja bannange omukyalo mukubireko mu ngalo nebaza famire eno otuzaaliraho nale bonnamayanja Florence alwanira buli wamu yasooka kulwanira mu kibuga n'atufuga n'akoowa n'ajja Masaka naye tubasaba omumanga mumukoyi mumukomyewo kubanga tukyamulaba kyaliki okyali mboko omukama abeere nammwe bannange tusigale nga tulowooza ku nsi yaffe okujjako nga lyekiganye kyonna kyonna ate ekigugana kulwanira ggwanga lyaffe mwebale nnyo mwebale ddala omukama abeere nammwe bannange tugenda kusaako olugoye omanye omulwanyi tumuziika ng'omulwanyi era bannange akayimba kano kawa essuubi tulina gye twakajja ne tukaleeta naye kati buli muntu tulina munnakyukakyuka akayimba kagamba olutalo nga luwedde tulinyambale ngule Masaka tebakamanyi tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulinzima muyubade olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulisimba mu Uganda emisolo nga gigenze tuliyambale ngule abalimi nga bafunye akatale tuliyambale ngule ensi eno erimu eddembe tuliyambale ngule tulizimba mu Uganda empya tulyambala engule zimasamasa olutalo nga luwedde tuliyambala engule tulivimba mu Uganda empya Salamu mula mirembe genda eyo mu nsi ey'omwoyo n'obukunge bannayuganda bazuukuke webale nnyo babalire ddala People power! People power! People power! Kakati tweyanziza bannaffe abakunga mwebale nnyo mwebalire ddala kakati banaye temuggwamu maanyi tumaliriza kansabe omubaka w'ekitundu kino Honorable Mathias Mpuga Nsamba ajje ne ttiimu y'ababaka ba Parliament Vice President wa National Unity Parliament ate nga Commissioner wa Parliament ate nga Leader of Opposition Vice President Commissioner Atuli
bakadde baffe abasaseredoti, abantu b'ennyumba eno abakulembeddwa maama waffe Oweekitiibwa Katikkiro Pookiro n'abamyuka bo, babaka bannange, bakulembeze bannange ku buli mutendera wano mu Buddu ate ne mu ggwanga lyonna, ate naddala abavudde ku kitebe kya NUP, mwannyinaze meeya w'ekibuga kino, abataka n'abatakansi, kitalo nnyo. Nja kufunza olw'ebiseera. Munnabyabufuzi alinga muyizi, Uganda wagambira nti muyizi akumma, naye munnabyabufuzi omumma emmere n'omuwa akazindaalo. Naye tukanyiza na bano ngenda kufunza ebigambo byabanga babinwenwese bulungi naye mbitegeera. Mu bulamu bw'amaka, omukwano gwa maama osinga gulabira ku taata nga talina bulungi ensimbi, otegeera omukwano weeguli oba tegukola ki, teguliwo. Ogwa taata ogulabira ku maama nga mukosefu, ogw'abaana ogulabira mu kyebakola abakadde nga amaanyi gakeeye, ogw'abataka ogulabira mu biseera bya zigizigi nga bino, nomanya nti si gwa bukuusa naye gusimbye ku kye bakkirizaamu. Maama, abaana, mwanyinaze Namayanja, guno gwe mulaba mukwano gwa kimmemmette abantu gwe babalaze okujja okwerekera mukadde waffe, muganda waffe. Mwami Bbaale ati omugenzi situsinkanangako mu buntu, naye tubadde ffenna mwibadde mu maka muno emirundi mingi, era bwogera ku nnyumba ya Kisomose wano ewaffe mu Kidda ne mu Buddu bategerekeka. Bw'owulira nti waliwo ekiguddeyo teweebuuza. Abazze obuze Buddu wano, ffe wano e Buddu twogera nnyumba, mu nnyumba ya gundi gye tugenda, twogera ku kkubo, situlinaawo ku street gundi, twogera mu nnyumba ya gundi. Obungi bw'abataka kubanga bategedde wano e Buddu omutaka tali abataka banne, enjega bwegwa abataka nga bakuŋŋaana nga bakuumakuma bannaabwe nga bamala enjega ebeeguddewo. Njala kwebaza mwenna abataka abazze ku lw'ennyumba eno. Buno Namayanja nkutuusaako obubaka bwa mirundi ebiri, okusooka wa president abadde akadda mu ggwanga nga waliwo ensonga nnyingi, abadde ayagala nnyo okujja n'akusaasira nnyo olw'okuviibwako mu Uganda waffe mwannyoko. Obwokubiri bwa muto wange Batonda Bwejjero Ssennyonyi abadde wakujja, naye nga tulina emitawaana mingi sabbiiti eno mu kizimbe ekyo ekya Kasandali, n'akusaasira nnyo, bakusaasidde nnyo n'abaana olw'okuviibwako omuntu omukulu bw'ati. Abazze okuziikirako famire eno ali ne musanga nga famire ngundiivu mu nsonga z'ensi. Ekifaananyi kye mufunye kye kituufu nti ennyumba eno si kitengejja, enywedde. Okubiri, ne mu nsonga z'ensi si beebolereze. Yabadde balina ekifaananyi ekya NUP nti ky'abantu abali awo aganaaga ng'agula omugumba omunafu. Mutegedde nti tuli banywevu. Bw'olaba Namayanja nga meeya w'ekibuga Masaka omanya nti weetuli. Bano ababaka
mulabawo ali awo goyisaamu agengege. Sewungu ye minisita waffe ow'ebyenjigiriza omujja. Olayo Sewungu. Ate anjukizizza nti minisita yandibadde owa gavumenti talabika n'olwekyo ekyo agenda kyekwatira mu Honorable Kanyike ye mubaka owa Bukoto East ye minisita waffe omujja ow'ebibugagga eby'omuttaka natural resources. Omugalatiya yakwasiddwa akakiiko akalondoola ebisuubizo bya gavumenti yagenda okubirondoola esinzewaako. Omubaka Kakande mumumanyi mu kulondoola ensonga ezikukwata ku accountability. Omubaka w'e Mawogola Namugga, omubaka omukyala ye mumyuka w'akakiiko akalondoola ensinzizo w'omusolo Park Central omukyalo. Kaakati avudde ku kisebe mubalabye. Comrade Nyanzi akulira okukunga mumulabye bulungi ebigambo biwulidde. Akulira okuteekateeka Dr. Mulamba PhD Dr. Moses Kanaabya emire mulabe. N'olwekyo alowooza nti NUP tetuliiwo weetuli. Naye nekubaga tukubeerako muki kiwuufu. Nete obusiifu bw'omuntu omu tebutambaga. Yakunga Obuganda buleete essubi buzzeewo amasiro. Obuganda bwawulira ssubi. Ab'Etteete, ab'Essenke, ab'Akalenziwe, ab'Ekisaalu bonna bakola ki? Lowooza n'ekamyo baamuleeta. Naye nga yali asinga kwagala kugu naki mubimanyi enekalenziwe. N'olwekyo bwe mubanga muli ku nsonga y'eggwanga lino okukyuka temutuulira ebyo bitusobako, mutuulire gye tukola ki? Abantu balamu gye bali abategeera ensonga z'ensi. Naye NUP ntabiro y'Abannayuganda bonna abatendewaliddwa. N'olwekyo temukementerwa mmemme biwaba. Na wano mu Masaka tulina abawaba. Naye eyo si ensonga tutambula olugendo luwanvu ate okuwummula sikola ki? Sikutuuka. Ebiseera birituuka nga byakuvuganya buli muntu muwulirize ajja avuganye. Temumukwatirwa bujja mumuwa akazindaalo. Waba mumpi mumuterewo eddaala gwanvu mulengere bulungi. Mumuteeka ku minzaani y'obwenkanya. Tetusobola kubanga twagala kugoba butali bwenkanya mu ggwanga ate ntukulemberamu obutali buki bwenkanya. Naye twagala tutambule mu bugunjufu bwaffe nga bannabuddu ate nga bannayuganda. Tusobola kugoba bulyaz'amaanyi bwa mwami Museveni naffe ntuzaawo obutali buki bwenkanya. Temutya bajja okuvuganya tekubongola mannyo. Ate n'asamirira amaddu ayiga mbogo. President ajja kulangirira program ey'ebiddako. Sijja kubyogerera wano nga tulekera mukulu waffe. Eggwanga ebitambula mubiwulira. Twakyaziza abasipiika ba Commonwealth bagenze. Tukyaziza abakulembeze ab'amawanga gatalina kyekubiira. Naam. Naye nga munda waffe mu ggwanga kyekubiira ali mu ggwanga yewabyewuunyo. N'abazze wano mu kukiiko abatalina kyekubiira ekyabaleese simanyi oba tukimanyi. Bannakampala Comrade Nyanzi bakulembera bagenda balaba babagoba mu kibuga. Basimba bimuli. Ekifaananyi ky'okusimba ebimuli ng'abagenyi bajja waggulu nakyo si kya bulijjo. Abagenyi batambula ku pavers zino mbisi bwe zimenyeka bwe zimogoka. Kati enjawulo gye tulina wano naye olaba Namayanja tusobola kusanga bintu bimogoka nga twakabikola nga tugoba bannamasaka.
enkola yaffe gye mulaba twagala kusaba obukulembeze obupya si mu Masaka wokka ne mu ggwanga ki lyonna. Masaka abalage nti tusobola okukulembera eggwanga ne tuliteekamu obugunjufu n'obutegeevu sibifaanagana. Waliwo abategeevu nga si bagunjufu and vice versa. Mwayi mulinde temuddamu kkementererwa mmeeme. Masaka tumusobola nti mweyagalira mukusaawo eno obola nga tumukuttemu. Mutukwasa eggwanga litulemerera. N'olwekyo mutwesige na gye muva tusobola okukyusa eggwanga lino. Saamu awummudde atulekedde abaana sezza bulungi yatumwebaza. Abaana mubalabye boogedde era ngaolya tebamansa ntungo mu bataka. Tumwebaza okwerera abaana be. Naye Saamu oyo ayogeddwako Comrade Nyanzi tusobola musasula nga tukyusiza eggwanga lino n'ennyumba ya Kisomose. Bwe tunagamba bugambi nti biyite buyisi tebinkwatako. Abamu ku ffe twagala bya bufuzi. Naye ebyobufuzi birina ekisa ne bwe tobyagala bikusanga yonna gy'oba weekwensi. Bw'oba oli mu mmwanyizo ng'ogamba ntologa birokerwa nga penati akusangayo mu mmwanyizo ng'azinona. Bw'oba ogamba nti kw'osuubula nnyo towummulamu ng'ab'omusolo bajja bazinona ate nga bakuwamu ebinnya mu luguudo. Kakati lwaki temufaayo? Buli muntu akole ki? Afeeyo buli muntu ensonga ekwatako. Si bannabyabufuzi bajje. Bannabyabufuzi nabo balina ababazaala. Bannabyabufuzi nabo balina luyirirwa mu nsi. Nabo baagala okugendako ku biiki ne famire zaabwe. Ogende ku biiki eggwanga balirya omukalu, balirya evvumbi, ke balirya n'empogola. So tubasaba muwulirize mugoberere. Mu luguudo. Kakati lwaki temufaayo? Buli muntu akole ki? Afeeyo buli muntu ensonga ekwatako. Si bannabyabufuzi bajje. Bannabyabufuzi nabo balina ababazaala. Bannabyabufuzi nabo balina luyirirwa mu nsi. Nabo baagala okugendako ku biiki ne famire zaabwe. Ogende ku biiki eggwanga balirya omukalu, balirya evvumbi, ke balirya n'empogola. So tubasaba muwulirize mugoberere. Tukwatagane tuyambagane eri eggwanga lye. Tukwagaliza okulamaga obulungi mukadde waffe otusabire eggwanga lino eryo likyalamaga. Njala kumaliza nga mbikira aba Ogi Obizo Masaka SS edimasando zaage tufiiddwa Obi Kimanje bamusanze mu ruumu ebungereza gye yafiiridde. Kimanje bamutawani w'amapapula family ekaliisizo Masaka SS 8992 chairman Segawa muganda waffe yawummudde naye bwe lijja kuleetebwa tujja kuba tubategeeza kitalo nnyo. Omubaka ono ye Honorable Serukenya akiikira Makindye Ssaabagabo naye azitunyira musaayi. Bakale wetweyanziza nnyo onabona mayanja. Bwe tumaliriza Oweekitiibwa Meeya agenda tuyitira Pookino yajja okuleeta Katikkiro muwummuze aggalewo ensonga zino. Bwe tunamaliriza tugende ku kijja wali tujja kuyita wano ekkubo tujja dikiriyalinga aba security. Tubadde Masaka Mathaasi Mpuga Nsamba tweyanziza nnyo obubaka obulungi bwe mutuwadde. Mwetise bulungi ebigambo bya President bye yandigambye abeeyo ate mubyetise bulungi.
tusiimye nnyo bakama baffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tubadde mu bitundu by'e Masaka ne His Excellency the Commissioner Masaka gye tubadde baganda bange, Commissioner waffe omulungi Mataasi Mpuga Nsamba gwe tubadde naye, ate era tubadde n'omukulu ani ono, omukulu Chairman Nyanzi naye tubadde naye. Kale kwegamba bwe bityo bwe bitambudde, teri agamba yo we the national platform with His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Tukulira ddala ebyo ebyalima abalaba era ebizimbiza balabe baffe emitwe, naye nga ffe tujja bikola oba baagala oba tebaagala, oba bawulira bubi oba tebawulira bubi, ffe twajja kubalumya mitwe. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza nti waliwo abagenyi abali mu ggwanga, naye abagenyi abo beetaaga okulumba ne tubabuulira ekiso gye bazzeemu. Olwawo abantu batukaka simayiro wano, batugamba tusimayiringira abagenyi, butubikebike ku mbeera yaffe ne tuwulira nga bituzitowerako, tuwulira nga bitumenya. Naye nga baganda bange, mikwano gyange, mbeera bwekyo bweri. Tweyanza nnyo mwenna abeetise obubaka bwa pulezidenti.